Sebo omudongo bwefuge. Sebo seiso kulaba. Omukulu ono sebo mbadde nsaba. So what can we do now? Yes, kale bane katuulize ebigambo okuva ewawona ne bono ava mu NRM ne abitottole. Sebo webale nnyo webale ddala mukadde wange Vice Chairman. Sebo mukadde waffe President waffe National Unity Platform. Mukadde waffe Secretary General. Mukadde waffe Leader of Opposition. Honorable members of National Unity Platform. Abakulu mwenna abali wano. People power. People power. Our power. Our power. AUP everywhere. Amanya Lubyali Idikisiki. Ndi muzaale w'Obukoma Nsimbi. Nabeerako mu Parliament ya Uganda era kyenva mbeera Honorable ndi Haji nakyalako ku nnyumba ya Mungu. Ntwala omukisa guno okwebaza nesekwebaza yenna Omukama Katonda. Mukama Katonda wa ttendo. Nebaza Omukama Katonda kubanga nze bwe ntunulira President wa National Unity Platform nendeeteko omwayitidde okutuuka waali kati nga ddala Mukama Katonda nina okumwebaza. Mukama Katonda yeebale. Mukama Katonda mwebaza olwa obuvumu n'obumalirivu obwa President wa National Unity Platform n'executive ye. Mukama Katonda yeebale okuba w'amaanyi n'obuvumu. Ffe gye tuli tuwuliriza embeera yonna ne tumanya nti ddala ensolo kweri. Sebo mukama wange President, mbadde ngobera bulungi ebigambo byo mu mukwano n'okwagala. Wali wano noyogera ekigambo nti bano naabagala okujja nga banoonya bifo, abo beerimba. Sebo mukama wange President, njagala okukakasa nti Lubyali Idikisiki azze kukola. Mbadde omukunzi atasasulwa nga neesasula. Nzize okukunga mu bumalirivu era siri mukunzi wa magombolola abiri. Ndi mukunzi abuna. Sebo nkugumya Your Excellency ndi nja kukola ekisoboka kyonna okukola omulimu gwonna okukunga. Sebo Mr. President, abakulu abali wano bonna bakkiriza mu Jesus. Kabeere Musiraamu oba Mukristaayo oba mu Catholic. Fe Abasiraamu tumuyita Nabbi Isa.
Christian is Jesus Christ. Netegereza nnyo Jesus gye yava. Era singa yazaalibwa ku mulembe gwaffe guno mu kiraalo bandiga nti akaana akazaaliddwa wali mukaleeta mutya mu bantu kalina enfaana kajja kulwaza abaana baffe. Seewuunya Mukama Katonda kye yatukolera mu ggwanga lino olwaleero. Sebo President wa National Unity Platform, toyina bumanyirivu bw'otalina. Ate nekisinga okubeera ekyebbeeyi omanyi nnyo omunaku. Gyembudde tebamanyi banaku. Embuto ze zigejja, abanaku ne bakaaba amaziga. Okubba kubulaka n'okubeera mu tteeka mu ssemateeka waffe constitution ya Uganda. Mukama wange gy'oli ffe tuli wansi mu bantu. Buli kitongole kyonna ate abamu bajja kukyewuunya. Abakulu mu magye tebagwa bugwi, balina eŋŋanda zaabwe, bali mu ffe. Abamu abalala balina bannyinaabwe, bakaaba amaziga. Era Sebo nkutegeeza nti banoonya nabo kununulwa. Abakulu mu poliisi, Mukama wange President, banoonya kununulwa, bali bubi nnyo. Oyinza okusanga nti abamu abagudde abafiidde mu njega y'ekiteezi abamu baganda b'abakulembeze mu security organs. Nolwekyo Sebo ennaku nnene. Sebo tusaba Mukama Katonda abeere wa kisa nnyo, oyambe abakulembeze b'eddiini onunule ensi eno. Abagoberezi ba buli ddiini bali mu masinzizo, naye bali mu buzibu, bali mu nnaku, bali ku mafumu agabafumita olw'embeera gye tulimu mu ggwanga lino. Bali bubi nnyo. Bw'obuulira ekigambo kya Katonda omuntu omulwadde nga muyi, ng'ebirowoozo bifudde, kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi bye tufuluma mu masinzizo, ffe abasiraamu oyita seeka n'omugaa nti owaayi abaana bange 6 baamala diguri naye nkozi entya neetaagayo dduwaaki, tebalina mirimu. Sebo ndi musajja muyivu, nina bachelors ne masters okuva Makerere University. Naye omwana wo okutuula nga amaze okusoma n'afuna ediguri ey'okubiri n'atula waka kibi nnyo. Sebo kyenva nsaba n'obuwombeefu Omukama Katonda abeere wa kisa, atuwe pulezidenti waffe, naye nga tulwanye tugenda kukola obuteebalira tulabe nga tuggusa Sebo pulezidenti. Nze gye mbadde nkola mobilization mbadde sasulwa, era saagala kunsasula, ngenda kukola n'obumalirivu. Sebo mukama wange muganda wange vice chairman ang'ente obudde bweddeyo. Sorry, chairman, sorry. Munsonyiwe ndi mufumujja. Sebo nsaba okwanjulira bannabukoma nsimbi abavudde mu north ne mu south.
Bukomansimbi district. Era singa twadde n'obudde obumala wandabye wano ekikoosi kyonna NRM tugimaze ogisaabulula. Yero tugigobye ebukomansimbi sebo ojja kukiwulira. Nsaba Mukama Katonda abeere wa kisa akunkumire n'executive yonna akuma aba National Unity Platform atwagala obudde bwonna. N'olwekyo sebo chairman nkwebaza Omukama Katonda abankumire. Mukama Katonda abeere nawe. Bane mukubegaleeza amaanyi ennyo. Ekigambo kimu lowooza aba social media kyemugenda okusinga okutwala nti NRM twagisaabulula dda. Tusaba omukulu afune ekifaananyi. Bannange abakyuse wano muli ludda abavudde mu bibiina ebirala mutwegatta kumwanika ku mikono tulabe. Mwebale nnyo mwebale ddala.